Essaawa zino zennyini zenjogerako General Raiso ali ku TV naye agambye nti abo Bakyagulanyi okuva Besigye lwe bamukwata lwe bavuddeyo kati kitegeeza tebali updated ku nsi eno na biki bigitambuliramu, era Papa Dena tebamanyiiko nti Besigye ali mu kkomera. Nayogera n'ekintu ekirala omuntu omu kyeyayogera ano Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda essaawa zino yagamba mbu tosobola kutwala buwanguzi bwa pulezidenti nga tolina baki nga tolina babaka. Naye essaawa ya leero kyekintu kyatembeeta, agambye olina okubeera at least ng'olina ababaka nga 3 n'olekayo 229 awo n'olyoka ogamba nti ki obwa pulezidenti obulina oba n'okiraiminga nti bakoze eki, bakubba, bakulaga ki, bakuzzaayo mu kwesiga baani ba politicians, okitegeera, era bakulaga nti bw'oba tolina babaka tosobola kugenda ku bukulembeze. Ne Munnayuganda wenna sigala nkusomesa ekintu kino kye njagala otegeere, this is a revolution, okitegeera. Bwe tufuna revolution after Museveni tugenda bintu bingi bikyuka, okitegeera, kubanga a revolution is a fundamental change in all economic, social and political aspects of life, okitegeera. Kwegamba tufuna enkyukakyuka mu buli kimu kyonna kyonna, kubanga n'eggwanga lyaffe state gye lirimu era lyetaaga ne ssemateeka omupya, okitegeera. Kati bo kye baagala okukulaga okukumira obwongo bwawo, baagala kulaga nti bw'oba tolina ba politicians aba babaka, entebe nene kola ki gyesonyiwe. Naye nze njagala mbabuze ekibuuzo kimu, Museveni bwe yali ajja mbuyinza alina ababaka bameka? Mufuba nnyo otusibako ekintu ekyo mbu bw'oba tolina babaka bangi, bw'oba tolina constituency nnyingi tosobola kukwata buyinza. Nze njagala omuntu omu ku abo aveeyo atugambe nti Museveni bwe yali ajja mbuyinza yajja n'ababaka bwe bati. Awo ngenda kukkiriza na ideology ya revolution eyo gye tuliko ngiveeko. Ffe tetuli basiru, and for us we are not playing politics because ffe tetuli ba politicians. Ekyo tusiba tukibagamba mu lulimi Oluganda n'Oluzungu bye mutegeera, n'oba mwagala twogere ludokolo, oludokolo lwe munaategeera ono gwe bayita Kyagulanyi, okitegeera. Babadde nga tebavaayo ku updating abantu ku nsonga nnyo za bulamu bwa Besigye nga Kyagulanyi talina biyingiramu, era nga tebabiteeka nnyo na ku TV, babyogerako awo. Ekkooti yagize bweti katono, naye kati n'ebikonge bitandise okwesitukira, okitegeera. N'ebikonge bitandise okwesitukira. Kati gwe wena Munnayuganda olina kukola ki? Lemezaako eddoboozi lyo likulu, akaluluko kakulu, kasuule, okitegeera, okawooyo omuntu omutuufu. Bino si byagamba nti gundi yasoma nnyo amateeka agamanyi. Twetaaga munonozi wa ggwanga agenda otununula ffenna, kategedde. Ate njagala omanye gwe Munnayuganda aliyo wenna atiisibwatiisibwa, kuba bino babikola kutiisatiisa abantu. Teriiyo ky'ogenda kufuna mu bulamu bwo kabubeere bugagga nga tosaddaase. Bye tusaddaaka bye ebyenjawulo, okitegeera. Waliwo abeerekereza otulo, waliwo abeerekereza n'atunda ku kibanja, kwegamba waliwo abasaddaaka abantu. Naye ffe tukole saddaaka entuufu, tuleme okubeera ng'abalala abakyafu, okitegeera. Essaawa ya leero Museveni ali mu kusaddaaka bulamu bwaffe ye okweremeza mu buyinza. Kati naffe bwe twetuulako ne tumutunuulira ne tuddamu kukaabira byatukoze, tekigenda tutuyamba. Ke kali pulezidenti ke yakugamba nti situka tutambule, ebisooto byekubireko mu kkubo totuula, okitegeera. Kyetuliko essaawa eno, ebyo ebigambo byagenda nga batambuza ku TV ez'enjawulo temubiwuliriza bannange, temubiwuliriza. Bali mu kubatta moral, bali mu kubaggyako laavu gye mulina mu ggwanga, bali mu kubaggyako ssuubi lye mulina mu pulezidenti waffe Kyagulanyi, okitegeera. Mulizze ku bo, okitegeera. Naye ng'ate bo tubatunuulidde emyaka 4 yeno firimu gye basobodde otuzannya. Kati wenna akategedde, respect, nze nsigadde nze Fuutu Kigere.